Yes, Kuprejan Media essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga obutakulwisa tusomera ku bantu baffe mmwe yonna gye musinziira okubanga ku mukutu kwe muli. Olunaku olwaleero waliwo ekiteeberezebwa okuba bbomu oba grenade kyaddaaki ebaluse mu kibuga Kampala era nga abantu 5 muganda wange bali mu mbeera mbi nnyo ddala. Okusinziira ku Kampala Metropolitan Area Deputy Spokesperson owa poliisi amanyiddwa nga Owoyesigyire yavuddeyo n'agamba nti incident eno yabadde wali mu industrial area mu kifo ekimanyiddwa nga Kagugube mu Central Division mu Kampala City era nga explosive eno yabalukidde ddala nebanga abantu 5 bali mu mbeera mbi nnyo yabayisizza bubi nnyo. Era okusinziira ku ye yavuddeyo n'agamba nti kigambibwa okuba nti Jennifer Birungi's daughter amanyiddwa nga Katusiime yaweereddwa engoye oba ziyite engoye ez'emivumba oba second hand clothes ng'era mukwano gwe yazimuwadde. Mukwano gwe ono amanyiddwa nga Anita era nga Anita ono ali mu ggwanga erya Dubai okitegeera. So Birungi yavuddeyo n'agamba nti engoye zino bagezezaako okubanga bazisootinga era mu kuzisootinga ne balaba nti nga bali waka naye mu mbeera y'okusootinga kigambibwa okuba nti balabye akantu oba kaboto oba akacupa ak'ekyuma nga kali mu kkala eya bbulu era mu kuba nti baakalabye ne beebuuza akacupa kano kavudde ludda wa. Mwe bagezaako kekenneenya naye nga tebakategeera era kye baakoze ne bakwata akacupa ako ne bakakasuka ebweru ku dustbin. Naye ate waliwo omu ku baana ewaka eyakalabye nga bakakasuseeyo naye yawaliriziddwa okuba nti engeri gye yakalabye engeri gye kafaananamu n'asanyuka nnyo n'agendayo ku dustbin gye bakakasuse n'akaggyayo. Era mu kajjayo yagezezaako okubanga akapangulula n'okuzannya nako. Kati mwayo process akacupa kano we kabalukidde ne kasobola okubanga kalumya abantu 5 mbagirawo. Owulira bali mu mbeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Era omukulu ono Owoyesigyire kyaddaaki yavuddeyo n'abanga atunnyonnyola abantu bano abalumiziddwa mwe muli oyo omukyala Jennifer Birungi ne mbeeramu omukyala omu amanyiddwa nga Harriet Kabasinguzi ne mbeeramu Pony Elizabeth ne mbeeramu Michelle Nakandi ne Vanessa Birungi. Era poliisi kyaddaaki evuddeyo negamba nti bagezaako okuba nti bakola investigation okusobola okuba nga bazuula grenade eno evuddewa oba wa weyasinzidde okubanga eva okusobola okubanga ereetebwa mu ggwanga Uganda. Era nga abantu bano aba bayite ba victims oba abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Mulago era nga ttiimu egezaako okubanga ebayambayamba era nga ne ttiimu emu eya bomb squad yatuuse dda mu kifo okusobola okubanga balina omulimu gw'okuba nti bafuna buli piece eya bbomu eno basobole okubanga bagitwalira abakugu bajje kkeneenye basobole okutegeera bbomu kika kyeyo. Naye nga 5 bano embeera gye balimu mbi nnyo beetaaga kuba nti basabirwa. Naye ng'ekibuuzo ekiri ku mmeeza engoye ziba zitya e Dubai ne ziba nga ziyingizibwa mu ggwanga erya Uganda ng'ate waliwo security okusinziira ku airport. Ebifo bingi birimu security okusobola okubanga bakebera ebintu nga bino okuba nti tebiyingira ggwanga. Kale Kuprejan Media gwena gy'osinziira tugamba updates weziti likinga commentinga era subscribinge oleme kuba nti osubwa mawulire.